Mukinabadde mpita firimu e Namibia wali abataka ba Buganda kabagenza okubeera nga balaba embeera omutanda gyalimu bwe bati muganda wange ate poliisi teyabagombyemu obwala. Poliisi bwetu yabagombyemu obwala bwe twogerera era nga babalaalikiddewo nti Katikkiro Charles Peter Mayiga olwo saako n'omukulu Kintu Nyago ow'e Pretoria be bateekwa okubawa olukusa okulaba ku kabaka gyali mu kujjanjabibwa. Bino nno muganda wange ngaladde nkutegeeza olunaku olwajjo nti bifaanaganako firimu The Gods Must Be Crazy. Bino nno muganda wange biwanvu ddala. Najja dda investments tobeerabira ayagala okugula ettaka, ayagala okugula poloti, ayagala okugula ennyumba ewedde wamu n'okuzimbira ennyumba eri ku pulaani ey'ekirooto kyo balina abakubi ba pulaani ab'omulembe okukozesa n'abagoba ku byapa wamu n'okubuulira naddala information ekwata ku kyapa kyoyagala okubeera nga ogulako. Ate era bano abanajja dda investments basobola okubeera nga bakwasaganya ne mu pulaaninga project ey'okukolera ku ttaka lyo lyolina eyo mufo ekyokulitunda ne mubaako enkulaakulana gye muteekako kubira omukulu Kizza Shafik ku nnamba ezo z'olaba awo. Nakugambye bw'oba oyagala airport taxi, oyagala opangisa emmotoka eya sipeesulo kubira omukulu ayitibwa Mukisa ku 07406553 nja kugikuddiramu mu maaso awo. Katusooke munnange ate tuddeyo mu firimu yaffe katandika butandisi tuli Namibia era nga tukonekitinga butereevu ne Kampala Mengo. Munnange abataka abali e Namibia bano baasose kutugamba nti bavudde mu kibuga ekikulu Windhoek. Munnange ne basiyagguka olugendo lwa kilomita 7 lulamba okugenda okutuuka ku kifo kabaka waali era munnange we bwazibidde nga batuuse mu kitundu ne byekubye ebifaananyi ku kipande tutuuse. Bano munnange basimbudde okuva mu kibuga ekikulu Windhoek baabo okukkakkana nga batuuka mu kifo ekiyitibwa Otujiwarango nga bwe batuukidde wano nga olugendo luli mu kilomita nga 249 okuva awo munnange beeyongeddeyo mu kitundu ekiyitibwa Otujo era bwe batyo ne batutegeeza nti wakati ow'oluguudo oludda e Corixas we bakyamidde nga bw'onoogamba nti mbadde munnange ŋŋenda Masaka era munnange nga ndi ku Mbarara Road kitegeeza nti bwe ntuusa awo sigenze Mbarara oba kweyongerayo lyantonde bwe ntyo nkyamye bukyami ne ŋŋenda e Masaka katugeze bagenda Raakaayi bwe batyo ne bakyama ne bayita mu Masaka town kati tituli Masaka ekikulu naffe kati bali Corixas oluguudo oludda e Corixas we bakyamidde. Omanyi omuganda ng'alagirira muganda wange luga jangu olaba omuti guli olaba kalitunsi oli kati bw'otuuka awo oweta naye bw'otuuka ekkinya n'obabuuza ajja kugamba sijuyi si bino ng'ebyaffe ebyeno nti ajja twala obudde akukwata ne kutamamu bw'oti olengera kati wali nange mbadde ntandise kakali munnange bwe batyo bwe bakyamidde awo ku luguudo oludda e Corixas ne bavuga kilomita nga 36 ku luguudo olutuuka mu kitundu ekiyitibwa Okungori. Kabaka Mutebi ow'okubiri gyawummulidde. Babadde bali mu ggaali ziri ezaalagirwa era nga firimu eya hora bwetandika bwetandika ne basanga akapande nga kefunyiza ebibuuza akapande kano kyakafunyiza kati nabano bwe bati munnange bwe bagenda mpola bwe batyo kakati olwo firimu etandika etuuka mu makkati awo munnange abataka bwe batyo bano betwogerako bali Namibia essaawa ezisukka mu 3 ze bamaze ku poliisi. Oyinza okwebuuza ate kati baatuuse bati abo abataka abali e Namibia
bamaze essaawa ezisukka mu 3 ku poliisi. Olwo bikyuse, akatambi kakoze eki? Kakyuse. Poliisi eyitibwa ekintu ekiyitibwa Otujo okumpi n'ekifo Kabaka waali, nga poliisi munange ebakunyulwa amaze otuukaawo ne bagamba buno buwanguzi bwennyini. Jjukira munange ekitundu kino ekya Okunguri kisangibwa mu tawuni eye Otujo mu provinsi eye Kunune mu bukiikakkono obw'eggwanga eri Namibia. Kati gye tuli butereevu bwe bati munange okusinziira ku bataka olwo bajaganyizza tutuuse buno buwanguzi bwennyini, kubanga munange tubuzaayo katono okutuuka ku Kabaka waali, era nga kati munange tuli mu kugerezeganya n'abakulu Emmengo saako munange n'abakulira ekifo ekyo okusobola okutuukawo okulaba ku Kabaka. Kabaka akimanyi ti baabo bajja, baabo basembedde, babuzaayo kilomita bweziti bali ku Okunguri. Munange bwe batyo nga batutegeeza. Omu ku bataka yagambye nti tubadde nga tunaatera okutuuka Kabaka waali nga ebulanga kilomita 4 zokka, poliisi netukwata. Tumaze essaawa nga 3 ne batuta, nga batugambye nti, uliriza bulungi nnyo, nga batugambye nti Katikkiro Charles Peter Mayiga, bali abasajja boogera erinnya lya Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'oyinza okugamba nti basiiba naye, nti Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Kintu Nyago owe Pretoria be bateekwa okutuwa olukusa. Omutakuumu bw'atyo bwe yategeezezza nti mwenda kufuna olukusa okuva ku Katikkiro Charles Peter Mayiga oba omukulu Kintu Nyago. Munnange ekyabayambye ensonga obutagenda wala n'okukunyizibwa ekisusse kwe kulagayo empapula ze baafuna era ezibanjula nga abakungu okuva mu Uganda abali ku bugenyi obutongole e Namibia ne baziragayo. Kati ko bali nti owange Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'aba ayagala ajje ne Kintu Nyago naye ajje, bo bennyini bo ne bakikola ki? Ne bakivaamu. Najjukira nti eri gye balaga baayeyodde abampi n'abawanvu abakuuma ekifo. Kaakati olwo munnange ge twafunye galaze nti okutuuka okukwatibwa bano baabadde bayise mu kifo awali ekipande ekiraga endagiriro y'ekifo Kabaka waali, nga kyo kiri mu kilomita 12. Ekipande bamaze okubeera nga bakiyitako, bakirabye, obusimu buyitiŋŋana, abasajja baabano wano munnange bwe baatuuseewo bazze masapaati kwekubya ebifaananyi eby'enjawulo, oluvannyuma ne beeyongerayo era ne batusindikirako. Kati nga boolekedde ekifo Kabaka waali, poliisi munnange we yabakwatidde era ne batwala ku kitebe kyayo ekisangibwa mu kitundu kino Otujo, ekisangibwa mu provinsi eye Kunene eye Kunene. Ebitundu tebyawukana nnyo nabyawano, kuba kati bw'ova ali ku bikondo n'okwata ekkubirereya eri Nakawuka bw'ogenda mu maaso awo waliwo bati Seenene. Kakati Kunene era walinga Seenene. Nga sinaba kubeera nga nkuwa okuwabula kw'omulangira Wasajja eri abataka bano, ate muganda wange kansooke nkuzeeko emabega katono nnyo. Jjukira bano baava mu Uganda nga Julayi 2024 okugenda e Namibia, nga bawera okuzuula n'okulaba Kabaka wonna waali, ng'era munange bwe banaakomawo baakubuulira abazzukulu embeera Kabaka mwali, ekintu buli omu kyayagala. Kyokka nga munnange Juni 18, 2024 ekiwandiiko Katikkiro Mayiga ng'ali wamu n'omukubiriza w'olukiiko olw'abataka Kizito Mutumba Namwama n'omulangira David Wasajja
kyalaga nti amawulire gonna agakwata ku Kabaka n'embeera y'obulamu bwe gayitira mu ofiisi ya Katikkiro wa Buganda. Abataka bano olwatuuka e Namibia bategeezezza abakulu ku kitebe ekya Uganda e South Africa nga manange kyekitwala Namibia nga bakulembeddwamu omumyuka wa ambasada Kintu Nyago nti kigenda kubeera kizibu. Bategeezebwa kigenda kubeera kizibu okulaba Kabaka nga tebalina lukusa. Bw'atyo n'abasaba basooke balufune, musooke mu lufune tubakkiriza okugenda okulaba Kabaka. Bano ne bagenda n'enteekateeka ey'okumala e Namibia ennaku 5, kyokka munange bayongezezzaayo obudde kubanga ekiruubirirwa kyabwe ekyokulaba Kabaka balina okukituukiriza mu mbeera yonna nga balemeddeko. Jjukira nti kati bano bali 5 era be bakiikiridde Buganda yonna. Bwe njogera ku Buganda yonna, Abaganda n'abagaliza Buganda bonna wano mu Uganda n'abali mu diaspora bonna nga beegasse wamu. Tulina okuzuula omutanda gy'ali kati Charles Peter Mayiga against 5 abakiikiridde abalala. Tetumanyi nti Kabaka naye ali ku ludda lwaffe oba ali ku lw'aba Mayiga, naye ali ku ludda olwagala okwekweka. Ekyo kye njagala okuzuula, kye nkyatunuulidde ennyo nze nganze Uganda at large, kubanga omulwadde bw'awulira nti waliwo omuntu azze okumulabako amusuulidde omwoyo ng'amwagala, ne bw'aba ali awulira bubi nnyo ayimuka, era gw'ayagala bw'ajja ayimuka ku kitanda. Waliwo olunaku lumu nali kyali mwana muto nga ndi mu myaka nga 10 naawe, waliwo mukulu wange yantumako ewa mukwano gwe. Mukwano gwe yali mulwadde buno obulwadde naye nga bumutwaliriza nno saidi z'ensambi awo. Bwe natuukawo ne baŋŋamba nga taliyo, naye mbagamba gy'ali era omuntu antumye gwe genda omugambe nti gundi yantumye. Era bwe bagenda ne bamugamba nti gundi akutumye yayimukirawo, waliwo omuganda wa gundi azze n'abagamba mumuleete. Ne nnyendawo omusajja mu butuufu mulwadde nnyo era ne twogera awo nenkakasa nti mu butuufu omuntu yali antumye yali munne nnyo. Naye nga bali bange talikola kitaliyo, zemba bwa password era oli yaŋŋamba nti gwe bagambe bwoti. Era bwe nabagamba ne basirika ne bagenda ne bamugamba. Kakati munnange ekyo kye kiraga nti abantu abazze muganda wange naawe obeetaaga nnyo. Kakati omulangira Wasajja ono awabudde, biki byawabula katubiyitemu tubirabe. Munnange omulangira David Kintu Wasajja ayogedde n'asaba abataka bano 5 okukomawo mu mirembe e Buganda, bave mu by'okukola ebintu mbu ebyongera Kabaka stress. Njagala muwuliriza bulungi, saagala mugambe nti Uganda Atalaagi yawanze ebigambo mu mulangira Wasajja, mukamwa ka mulangira Wasajja. Nedda, mbu bave mu kukola ebintu ebyongera Kabaka stress. Jjukira nti Mayiga yatugamba nti Kabaka yamukubira essimu ng'ayomba, era bano ofiisi ya Katikkiro naye nga tebawadde lukusa. Ofiisi ya Katikkiro lidoboozi lya Kabaka. Omanyi kati mulina okutegeera ebintu bino. Kati mwawula nnyo ebintu, kikulu mwawula nnyo ebintu bino. Oli ne mumuteeka eri nabano ne mubateeka eno, buli n'abanga ye gwe bakuluggusa obukuluggusa. Kakati Wasajja yagambye nti kyabadde kikyamu abataka okukozesa eryanyi okugenda okulaba Kabaka ne batuuka n'okukwatibwa poliisi. Ne batuuka n'okukwatibwa ku poliisi nga poliisi emanyi amannya gaabwe, nga poliisi emanyi n'erya Charles Peter Mayiga, emanyi n'erya Kintu Nyago, emanyi n'erya Wasajja. Kati mu bigambo bye yagambye bw'ati, Wasajja yagambye nti gw'oyagala okugenda okulaba yandibadde asiimye, ate n'abasawo nga basiimye. Gw'oyagala okugenda okulaba yandibadde asiimye ate nga n'abasawo basiimye. Kitegeeza nti gwe mwagala okugenda okulaba takoze eki, tasiimye. Bigambo bya Wasajja yagambye nti gw'oyagala okugenda okulaba yandibadde asiimye ate n'abasawo nga basiimye. Abasawo tebalinawo kusiima kubanga
gwe bajjanjaba alina abantu be. Kakati awo bw'aba alonzeewo abantu be, mmwe abagenzi omumulaba muli bamu ku abo okusinziira ku ye. Kubanga bino byayogeddwa omukulu Wasajja Omulangira. N'agamba nti naye kizibu nnyo okulowooza nti omuntu yenna ayinza okuva eri ne weekaka okulaba omuntu atasiimye kukulaba. Bigambo byani? Bya Wasajja nti kizibu nnyo mbu omuntu okuva eri, kikyamu nnyo omuntu okuva eri ne weekaka okulaba omuntu atasiimye kukulaba. Kitegeeza Kabaka tasiimye kulaba baki? Ate jjukira nabagamba nti ne bw'abeera eno Uganda wano ng'alamula, nga bwe batera okukozesa ekigambo nti alamula Obuganda, era abataka tabasisinkana. Babeerawo baagala okumusisinkana, tabasisinkana. Era nze nga Uganda Atalaaje nsuubira okuba nti olugendo lw'abataka luno olw'e Namibia lutuyambe okubeera nga lututeerayo kwegamba standard oba criteria gye tukozesa mu kusalawo mu bintu bino oba mu kujanjawaza. Kankitwale bwe ntyo. Munnange yayongeddeko nti abataka ng'ensulo y'ennono yandibadde oba bandibadde balambika bazzukulu baabwe n'abantu ba Buganda okukuuma ennono. Egamba nti Kabaka asiima okulabikako eri Obuganda n'abantu abalala baabeera ayagala okulaba. Nti baali badde bakuuma ennono eyo, tebaali badde bakirambika bulungi eri abazzukulu baabwe nti Kabaka asiima. Kabaka gye buvuddeko mu kwogera kwe yalaajana n'atugamba talina ddoboozi, talina ki kusalawo, naye waali talina ddoboozi. Mujjukire bulungi mu sipiiki ye. Kati twebuuza nti bw'aba yali alaajana, ng'alaajana kitegeeza nti alaajanira bazzukulu be oba bonna be kikwatako. Kakati ate ffe tunaategeera tutya? Ayise ye kennyini yayogera mu katambi akaliko, yali badde agamba nti n'olw'ensonga eno obubaka buno bwe mbawadde temutawaana kujja kundaba, sisiimye. Yes, sisiimye. Kabaka yasobola okwogera ku ssimu ne Mayiga, era asobola okwogera n'omukulu w'abataka oba mu lukiiko lw'abataka ne bamuteekako n'ayogera hands free. Sisiimye, temujja. Munnange omukulu Omulangira Wasajja agamba ti Kabaka amanyi nti wiiki namba bagimaze mu kibuga. Singa yali waakubalaba yandibadde yabalaba dda. Kabaka akimanyi nti bali mu kibuga. Singa abadde waakubalaba yandibadde yabalaba dda. Nze Uganda Atalaaje njagala okubabuulira, sigenda kwesiba ku muntu atandiiko. Ekyo kyonze nkibagamba ate njagala mukitegeere. Seesiba ku muntu atakola ki atandiiko. Bw'ati atutegeeza nti Kabaka amanyi nti mwebali wiiki namba, mwebali mu kibuga. Singa yalibadde obanga yalibadde ayagala okubalaba tiyandibadde yabalaba dda. Akimanyi nti weebali tayagala kubalaba, naye bo balemeddeko. Omulangira Wasajja yagamba tayagala kubalaba naye bo balemeddeko. Bayiseewo mu buntu bulamu n'empisa ez'Abaganda kubanga Ssaabasajja alina okuweebwa ekitiibwa. Naye jjukira nti Abaganda oba Obuganda tebusobola kusangukawo
era tusigala tuyitibwa Baganda Kabaka niwe aba taliiwo. Ekyokulabirako kinyinza okuwa bwe tugenda mu Ankole baali bataddeko tebaamuteekako naye Abanyankole we bali. Kakati n'Abaganda bajja kubeera Baganda era bajja kusigalawo. Nyannono yaabwe Kabaka niwe batakola ki? Kakati olwo twagala okumanya obukulu bw'Obuganda n'Obwakabaka. Obukulu bw'Obuganda n'Obwakabaka. Kubanga okusinza ku bigambo bya Wasajja byayogedde bireeteza kwegaana. Babanga batwegaana naye bakimanye nti tewaliiwo oba mu Buganda tewaliiwo nandowooza egamba nti Kabaka ono waba taliiwo tebasobola kuteekako Kabaka mulala. Kubanga ekyo nakyo kiri balina okukitunulamu. Ate layini y'Obwakabaka esobola okukyuka kubanga abalangira weebali. Saagala kubyogera nti nga mbyogera mu mutima mubi, naye nkugambye nti Kabaka yalaajana. Kabaka yakola ki? Yalaajanira Obuganda n'ayogera ebigambo bannange. Kati yali alaajanira ani? Bwe kiba nti ate abantu be Wasajja buza tayagala kubalaba. Lwaki Kabaka yetayogera tisaagala kubalaba? Kubanga tulina ebintu bino kati okubijjajjo tubiteeke mu lwatu. Yes, tulina okubijja tubiteeke mu lwatu tulabe kiki ekigenda mu maaso. Kakati munnange ku Kyabataka omukulu Omulangira Wasajja akyatubuulira munne ku Kyabataka okufuna olukusa okuva e Mengo. Wasajja yagambye nti tusuubira nti oba oliawo tebalwetaaga, kubanga singa baali balwetaaga baalina kuva Kampala nga balufunye okusinga okulinda balusabe nga batuuse e Namibia. Yagambye kirungi abantu bonna bamanye nti bano we batuuse kati bakyewaggula, naye tubasaba bakuume ekitiibwa eky'Abataka, bakomewo mu mirembe nga tebongedde kusasamaza bantu ate n'omulwadde waffe okumwongera situreesi. Bamuwa situreesi omulwadde, bamuwa situreesi. Naye lwakuba nti bagamba nti omwoyo gwa Buganda ogutafa, naye tebagamba nti omwoyo gwa Kabaka ogutafa. Bagamba omwoyo gwa Buganda bano kwe batambulidde okugenda n'abantu bonna kwe basinziira. Stress, omuntu alina stress nga bamuwa stress, mumuwa stress, oli awo alikomawo. Kati nga alina okulangirira nti bane stress ey'okubalaba yanzigwako mujje mu ndabe oba mukuŋŋaane nga nkoze kino. Wasajja bw'atyo bwe yasabye Abataka bave mu ky'okusaba olukusa okulaba Kabaka, wabula munnange bakomewo e Uganda. Wasajja eyabadde omukkakkamu kyokka nga asimba ensonga yagambye nti Abataka bano baakoze kikyamu okweteeka mu mbeera ejeera obukulembeze obw'Obwakabaka obukulemberwa Katikkiro ate n'obutassa kitiibwa mu kulambika okwaweebwa Omutaka Namwama ku ebyo bye baalina okugoberera saako n'obutagondera kwogera kwa Kabaka kwe yakola nga Julayi 1, 2021. Najjukira nti bano baasitula nga 2 Kabaka yakola okwogera Julayi nga 1. Naye ye Katikkiro Mayiga bwe yabadde ayogerako eri abaami ab'eggombolola zonna
mu Buganda ku kizimbe wali ekya Muganzirwazza e Katwe mu Kampala yalabudde abo abaagala okufuula Kabaka nga akapiira okuggusa ensonga zaabwe. Yakyukidde n'abo abalaga obwagazi obungi eri Kabaka kyokka ne bakomekereza nga boonoonye ekitiibwa kye nga batwalirizibwa. Naye Kabaka bw'aba asobola okusisinkana Balamu n'asobola okugendako ku bbiiki, Balamu n'amusisinkana ne boogera akabanga era n'amukakasa ne byasaba n'abikkiriza nga tafunye stress. Katikkiro yagambye nti temukkiriza obwagazi bw'enswa kubaliisa obuggalamatu. N'agamba nti akitegedde kubira Mukama mu ngalo, anzijukiriza bugingo. N'agamba nti enswa nga yawoomera Omuganda, enswa nga yawoomera Omuganda naye talya buggalamatu. Naye bw'oba ow'omululu oli obuggalamatu. Mujjukira Kabaka ng'atulabula ku mululu. Obuggalamatu oluusi munnange ebuddu baabuyita mbu bumpowooka. Bw'atyo yalabudde. Yasabye abaami babuulire abo be batwala ekituufu ekifa embuga n'okubalambika ku mbeera ey'obulamu bwa Kabaka nga bweyimiridde. Abaami bano Mayiga yabasabye okwewala ebyobufuzi ebyawulajawula mu bantu wadde baliko be bawagira, kubanga Kabaka w'abantu bonna. Okitegedde ndowooza kati alumba nti yadde baliko be bawagira, naye yabasabye okubeera nti nno tebaleeta byabufuzi byawulajawula mu bantu. Ne luli yakyogera ekifaanaganako bwe kityo, tewaliwo abaagala okuteeka ebyobufuzi mu bintu ebyo. Kitegedde mukitegedde nti yadde muliko be muwagira, ne waba taboogedde naye ffe tuba tukola ki? Tukitegeera, kubanga buli kigambo kibaako amakulu gaakyo. Ate Oluganda, muganda wange, ffenna tukola ki? Tulumanyi. Kale muganda wange, zeezo ensonga era nga bwe nzikubuulidde awo ebyo byayogeddwa. Omulangira Wasajja ayogedde, Katikkiro Charles Peter Mayiga ayogedde, abataka baliko mubitegedde, poliisi yabagombyemu obwala, era ensonga enkulu Omulangira Wasajja gyayogeddeko nti totagenda kulaba muntu atayagala kulaba, mbu kubanga omuntu oyo aba akimanyi nti wooli ddala ozze n'abawadde ekyokulabirako jjo, nti bazadde baffe baateranga otugamba nti nze neebase omuntu bw'ajja temunzuukusa, naye ebiseera ebimu waliwo omuntu ajja ng'ate wankizo nnyo kugamba mu byabagambye ng'olaba ate ono abuuse essaaka eyo, n'ogendayo n'omugabo wange ate waliwo ono n'agamba kale kanzije. Era bano abalalala bano bwe bajja mubagamba takola ki? Taliiyo, oba yeebase nga kyayagala asobola okudda. Kale nja kudda. Kale ekyebuuzibwa kubanga Omulangira Wasajja atugambye Kabaka tabeetaaga, bagenda mwongera stress zaaki? Bamubanja bakola ki? Abataka lwaki na wano Kabaka okumulaba kizibu nnyo? Ani yeewala munne kiki? Ebyo ebibuuzo munnange, nze nga Uganda atulaagi nabagambye nti nze nembanze